Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero twabefumba gy'ofumbamu omuceere ogwa boilo mu nfumba eno gy'ogenda okulaba. Tutandike, teeka essefuliya ku kyoto, teekamu amazzi, tusooke tubale ebikopo by'amazzi, ekyo kimu bitugenda okuteekamu mu muceere gwe tugenda okufumba, ebyo bibiri. Beera nga weetegereza ebyo bisatu, ebyo bina. Kitegeeze genda kubeera kiro 4 n'akatundu kaako nga bw'okalaba. Tugenda kufumba kiro 1 ey'omuceere. Kati mu mazzi gaffe g'otadde mu ssefuliya teekamu obutungulu, teekamu ku mudalasini omutonotono, teekemu ka galiki akatonotono, oteekemuko ne ku nnyaanya entonotono oba ensaamusaamu nga bw'ola. Kati biteeke mu mazzi ago, gateeke ku kyoto galeke gatokote. N'omunnyo togwerabira, guteekeremu awo omunnyo. Tugenda kufumba muceere gwa boilo. Tugenda kufumba kiro 1 ey'omuceere. Kati bikkako amazzi galeke gatokote. Kati gaba gatokota, leeta omuceere gwaffe. Omuceere tugenda kufumba supa. Beera ng'ogulonda supa omu atera okubamu amayinja, gulonde bulungi nnyo. Bw'omala okugulonda, bikkula amazzi gaffe nga gatokose nga bw'ogalaba. Beera ng'oleeta akusooka oggyemu omudalasini guno ogulaba, guggyemu. Bw'oba ng'otaddemu bubajjo obutonotono, sooka obuggyemu mu mazzi, n'oluvannyuma leeta omuceere gwaffe, sooka ogwozeeko bulungi, n'oluvannyuma beera ng'oguteekamu. Tufumbye omuceere oguyitibwa supa. Tufumbye kiro y'omuceere. Kiro egendamu ebikopo by'amazzi 4. Tutaddemu 4 n'akatundu olw'ensonga tusoose gatokosa. Ke katundu kali. Kati olaba ng'amazzi gakendedde, gakutandisa okulabika kungulu, teekamu kaloti bw'oba ozaagalamu ng'osayisaze bw'otyo. Beera kaloti ziteekeremu awo ng'amazzi gakalidde, nga gutandisa okulabika kungulu omuceere. Awo teekamu kaloti zaffe ng'ozisayisaze bw'otyo, ddamu obikkeko. Kati ddamu obikkule, otabulemu n'oluvannyuma omuceere guno beera ng'ogutoolako, oggyako amanda ku ssigiri, n'oluvannyuma guzzeeko amanda. Lekako matono nnyo, jjukira omuceere nabagamba gujja bbugumo. Omuliro gukendeeze. Bw'oba olina akasaniya akaddekadde, guteeke waggulu w'akasaniya. Kati beera ng'ogutabulamuko, gutabulemu nga bw'olaba, nga buzzaako akasaniya. Akasaniya ako kateekeko omuliro waggulu nga bw'olaba, gwanguwe okukala. Gukale wansi ne waggulu mu sipiidi. Kati awo guba guyidde omuceere gwaffe nga gukaze bulungi nga bw'ogulaba. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.